Mu nteekateeka y'Omusumba Jackson ne Eva Senyonga, aba Christian Life Church esangibwa Makerere Kavule ey'okugabira abali mu bwetaavu ekyokulya n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Olwaleero Omusumba Senyonga asibye mu bitundu by'e Natete ku kkanisa ya God's Holy Power Ministries International Church n'agabira abasumba b'omu Kampala ebintu omubadde akawunga, ebijanjaalo, omuceere, ssukaali ne sabbuuni. Amina, mwebazibwe, ngeri Yesu mu ngalo. Omusumba Senyonga asinzidde wano ne yeebaza abasumba okubeera abagumiikiriza naddala mu mbeera eno enzibu. Bw'atyo n'ategeeza nti awali Katonda enjala talina kyeyinza kukola. Mwebale kukumira lockdown, mwebale kusigala nga mukyali balamu. Enjala erabika tetta, ffenna tukyaliko. Mukama atukozeemu omulimu. Mwebale nnyo okusigala nga mukyali ku mulamwa kuba Kabaka wa Katonda. Ate naawe akitutte bw'olaba nga osobolera okubanako n'omulala, Mukama Katonda akukozese bw'atyo. So tusiga nsigo mu bulumi naye nga tukkiriza nti ensigo ze tusiga Mukama agenda zigwa ekisa n'omukisa. Ono ategeezezza nti eky'okugaba emmere takikola lwakuba nti alina nnyo, wabula yeewaayo okugaba akatono k'alina wamu n'abo abanyigiriziddwa ennyo mu mbeera eno. Tetuzze kweraga nakyo tukola si kyakuba nti tulina ssente nnyingi oba obusobozi bungi, naye akatono omukanda agamba nti wagumbulizi kaaba nako kawa munywanyiwe. Kati ate Bayibuli yegamba nti nno waliwo omuntu agabagaba ate neyongera kugejja. Kaakati awo twagala naffe musabe Mukama atugejjesa tutuyambe n'abalala, naye nga kino kya Mukama Kabaka wa Katonda. Musumba Senyonga asinzidde wano n'asaba Gavumenti okukkiriza abantu ba Katonda okuddayo mu makanisa basinze, ng'abagavunaanyizibwako kibakakatako okugobera amateeka agaateekebwawo Gavumenti n'ab'ebyobulamu. Tuyambe kulewo ekibuga, kulewo lockdown yagiggyewo, ate n'ekkanisa ziddemu zisabe. Ekyo bitusabira. Era Your Excellency bwekibanga ddala bascientists bamaze okukikakasa nti nno tusobola okuba nga tuli okay, ate kirabika nga tusobola okubeera okay. Tusobola okuba nti tuta amakanisa ne gasaba abantu ne basobola okusinza Katonda, esaala n'egenda waggulu n'ekwatayo n'ekirwadde ne kidduka mangu kubanga ate tukozesa essaala. Singa tukkirizibwa okusaba ng'era moolo bwe zaggulwawo nga ne obutale bwaggulwawo, ekikuubo kyaggulwawo, baziyita ziki zino zigenda okuggulwawo, akeeti nazo zigenda kuggulwawo. Njagala bawe kyaki omukisa, tujja kubalaga ttaaki. Tukkiriziddwa okusaba, ekkanisa zisabe okusinziira ku bunene bw'ekizimbe kyabwe. Bakolenga abamu ku Amerika bwe baakoze nti ekizimbe kigenda kutwala abantu 25% of its capacity. Nti ekkanisa bwe banga etuuza abantu 100, kati abo bagenda kukkirizaako abantu nga 25. Okusinziira ku Musumba, emmere egabiddwa teriko bukwakkulizo bwonna ng'ey'abannabbi b'obulimba ng'agamba eno si enkola y'Obwakatonda. Emmere gye tuleese eyo si ntukuvu. Bannabbi b'obulimba bagenda kugamba twala omuceere ekizimba kijja kubula, bw'onookulya bw'oti ng'akawunga ako kagenda kukola ebyamagero. Eno mmere bumere. Amayinza otandukana Musumba naye yatandise okugaba emmere ey'omukisa. Oli agaba muceere gwa mukisa, oli agaba gundi za mukisa, simanyi apo ez'omukisa, simanyi naki eyo mmere bumere. Era omukisa emmere gwegenda okuba nagwo gwogenda okugusaba ng'ogenda okugirya nga bwe tuga nti tusaba nga tugenda okulya. Wakati mu ssanyu abasumba bafunye ku mmere eno beebaziza Pastor Senyonga olw'okubalowoozaako n'abagabira emmere. Abasobola okukola kino naye nga badde tebannakitandika, mulabire ku Musumba Jackson Senyonga. Tweyanza nnyo, tweyanzenge, Mukama abawomba. Musumba Senyonga olw'omulimu omulungi gwakoze. Bayibuli ega nti emmeme gabaaga benna agejjanga, wabeerawo akudowala neeyongera kwetaaga.
naye tusaba Katonda muwe omukisa mu linnya erya Yesu. Twalindirira nga tulaba abalala bonna bafuna okutuusa naffe tutuukibbwako omukisa guno. Tukufunye ebitereko ebiyitirivu eby'amaanyi, tuli basanyufu nnyo. Tukkiriza nti Katonda atujjukidde okuyita mu bakulu baffe. Omusumba Senyonga kyatukoledde ng'abasumba, tukkiriza nti Mukama agenda kukola ebinene ebisingawo ku lw'ekyo kyakoze mu linnya lya Mukama. Kato Faluuko yakusakidde emboozi eno ku Top TV agokya. Yesu abawe omukisa, mwongere okusumba abantu, mukkirize Mukama